kakati nammere yonna gy'oli nze nnoonyaako Mukama yampa siri munaku lwakuba nze seemulisa seeraga bwe bakusindika mu kkooti ngenda kubeera omu ku abo abagenda okweyimirira era abagenda okuteekayo ne ssente ze banaakusaba. Siri munaku, nja kweyimirira. Simanyi oba wakikoze era sigamba nti tebakunenya. Argumenti yange egamba banenye nammere naye nga basinga kunenya oli eyamuleetedde ekikemo, kubanga mbagambye nti mu maaso ga Katonda aleeta ebyesittaza. Matayo 18 olunyiri lw'omukaaga n'olw'omusanvu. Olw'omukaaga lugamba asibibwengamu ejjinja oyo yeesittaza abantu n'abaleetera okukola ensobi. Bw'ovuma bw'owemula abantu banyiiga. Gavumenti bwe gaana okukolako bo nga batwalira amateeka mu ngalo bakwekolereko. Mu maaso ga Katonda obeera n'omusango munene. Olunyiriro lw'omusanvu mu ssula eyo 18 mu Matayo kigamba nti zibasanze, woe unto them, abaleeta ebyesittaza. Ekibonerezo kyabwe kinene kinene. Nameere nze nnoonyaako bwe bakutwala mu kkooti nze omu ku bagenda okweyimirira. Sikuggyako musango bw'oba wakikoze, nze simanyi oba wakikoze, sikuggyako musango. Naye nze nzize okutaasa Nameere nga ndaba bali ku Nameere ono avuma abantu, abawemula, abuukira buli kimu, atassa mu bantu kitiibwa, ajooga abantu, tebamwogerako. Boogera ku Nameere. Nameere yanyiize n'akola ekitali mu mateeka bw'abanga ye yakikoze. Naye twogera ku Nameere yekka. Abamuvuma ne bavuma bbaawe ne bavuma kitaawe bo nga temuboogerako. Kati eggwanga lifuuke nga waliwo abaana n'ebyana. Nameere byana, gwe baakubye ye mwana. Ffenna tulina eddembe lyaffe mu nsi. Nameere bw'aba yakubye, bw'abanga ddala kituufu ye yakubye, tumunenye nga bwe tunenya n'oli abaleetera okwesittala. Era oli abaleetera okwesittala, abavuma, abawemula ne banyiiga, aweebwa ekibonerezo ekinene. Nameere bamubonereze bw'abanga yakikoze. Naye eyamuleetedde okwesittala aweebwa ekibonerezo ekinene. That's my argument. When we are punishing them, both of them must be punished. And Nameere should have a lighter sentence, a lighter punishment. The tempter, the devil, the evil one, eyamuvumye, should have a bigger, a harder, a harsh sentence. That's my argument. Don't just talk about Nameere. And you protect the abusive woman.